Bangi ku bayimbi mu Uganda abasookera ddala okuyimba mu myaka egy'ataano n'enkaaga baafa dda. Abamu ku bakyaliwo ye Andrew Kyambadde eyatandika okuyimba n'okuteeka ennyimba ku ntambi mu myaka egy'ataano nga giggwako. Kyambadde yayimba nnyo ku mukwano n'ebirala ebikwata ku bulamu obwa bulijjo. Nga kati nayimba oyimba ani ali ku nkyaya omwagalwa mira alivawa tewali muwala gwe bayita mmire gwe njagala. Ani ali ku nkyaya omwagalwa mira alivawa. Okuyimba amanya g'abawala yalinga entandikwa y'ebiyimbibwa. Enkuba y'ennyimba oba ekika kya music kyali kya kadongo kamu ebiseera ebyo, weewaawo ng'endongezi kubwa zaali zisukka kwemu. Oluyimba olw'ekitiibwa kya Buganda olwayizibwa Polycarp Kakooza n'ennyimba ezayimbibwanga mu masinzizo zizaali ez'enjawulo. Abayimbi nga Eva Nanyonga, Israel Magembe, Andrew Kyambadde, Eri Wamala, Fred Masagazi, Dani Mugula, Eklas Kawalya, Christopher Sebadduka n'abalala. Ekika ky'ennyimba ze baasookerako zaakazibwako kadongo kamu. Oluvannyuma abamu baakyusa enkuba ne badda ku kika ekya bbandi. Ye Eri Wamala yasigala agatta ebika bya music ebitali bimu oluvannyuma ekyamutumya erinnya erya Evergreen, kubanga ennyimba ze zaabeeranga zitambula n'omulembe n'okutuusa olwaleero wadde nga ye yafa mu mwaka gwa 2024. Eri Wamala yanyumyanga nti abantu kyabatwaliranga ebbanga okutegeera by'ayimba olw'obukugu bwe yakozesanga mu kuyiiya n'okufulumya ennyimba. People take about 6 to 9 months or to a year to understand my song, to fathom what I'm singing about, even for the tune to register in their head, to go down the sieve. Mu 1996 okusinziira ku bategeera eby'okuyimba, Eri Wamala agenda okukuza emyaka 40 mu kuyimba. Wali tewanabaawo munnayuganda mulala akumye mutindo mu kuyimba ng'ogyeko Fire Bongo Lirutaya. Mzee limba lukomawa nguze binyemano butiko kimanye bitisi ajja kubyagala bikopo biwanyama tabyagala tera kwagala birala. Oluvannyuma lw'obukuubagano wakati wa Mengo ne gavumenti eya wakati mu 1996, abayimbi beemalira nnyo ku kuyimba ebintu ebyangungu okutuusa ate mu 1971 nga Idi Amin ne banne basuuziza Milton Obote obuyinza. Abayimbi abamu bayimba ennyimba eziwaana Idi Amin. Abayimbi olwo baali batandise okwogera ku by'obufuzi mu ngeri emu, newankubadde ng'enkola eyo yasinga kukula mwaka gwa 2026, ab'ekibiina ki National Resistance Movement bwe bapatana abayimbi ne bannakatemba okubayiiyiza ennyimba ez'okukozesa mu kampeyini z'obwa president. Mu 1971 Dani Mugula wakolera oluyimba olwakyaka oluyitibwa Taliiyo. Oluyimba olwo lwogera ku ngeri Obote gye yalumba olubiri emmengo ekyavaako Ssekabaka Muteesa okudduka mu Uganda oluvannyuma n'afiira mu buwaŋŋanguse. Oluli balaba taliiwo, Muteesa balaba taliiwo ne batumuzabunza. Enkuba y'ennyimba ng'eyo nzibu nnyo okuzuula mu bayimbi ennaku zino. Abayimbi baali bamanyi okukuba ebivuga nga bakuba endongo mu bujjuvu bwayo awatali kuyambibwako kompyuta nga bwe kiri kati. Abakongo baalwawo nga babuutikidde music wa Uganda, naye bannayuganda beefubako nnyo era nabo ne bayiga bye balina okukola okusobola okukwata ennyimba mu studio. Mu Uganda mwalimu studio emu eyayitibwanga Tom Tom, omugenzi Eri Wamala gye yakoleranga ng'omulimu gwe gwa kusunsula ennyimba ezinaakwatibwa ku ntambi. Studio eyo oluvannyuma yagwa ng'akeegugungo ka Agustino Kamya aka 1958 kawedde kubanga bizinesi z'abagwira bannansi baazizira. Olwo abayimbi baali batandise okugenda e Nairobi okukwata ennyimba. Tibatutawanya nga baagala nnyo okumanya ennyimba ezivudde mu Uganda bagatteko n'ezaabwe, ne batuwa abakubi baakubanga gita bamuyitanga John Mwale n'omulala Jimmy Roscoe ne batukubira ennyimba. Ejjinja okwateekebwanga ennyimba lyasobolanga okutereka ennyimba bbiri. Oluvannyuma tekinologiya n'akula, ennyimba eziterekebwako ne zeeyongera okutuusa teepu lwe zajja mu myaka gy'ensanvu. Amayinja ebiseera ebyo gaakubwanga ku gramophone mu kilaabu oba ku Radio Uganda. Mu mwaka gwa 1975 Afrigo Band yatandika okuyimba era Idi Amin omu ku bapulezidenti ba Uganda abakyasinze okunyumirwa eby'okuyimba yabawa ebyuma ebipya. Okutandika Afrigo okusooka yayitibwanga Africa Go Forward Band. Matovu ne banne basooka kwawukana ku Crane Band naye yali ey'amaanyi mu Uganda. Afrigo Band n'olwaliro ekyaliwo
era ekoze kinene okuzimba music wa Uganda mu myaka 50 egiyise. Abayimbi abalala bajjukirwa mu myaka 50 egiyise kuliko Fred Sebatta, Polycarp Kakoza, Fred Masagazi, Livingstone Kasozi, Paulo Kafero, Fidel Lutaya, Eklas Kawalya, Eri Wamala, Hamani Basudde, Dr. Simeoni Kayuwa, Dani Mugula, n'abalala abatandika mu myaka gy'ekyenda nga gitandika nga Shanks VVD, wadde bano music waabwe teyawangala bbanga ddene. Emyaka gy'ekyenda nga giggwako gyakuza ate mu ngeri endala ne gikonya music mu Uganda. Kompyuta zaali zitandise okukyaka ate nga abayimbi abatandika bagezaako okuzuula engeri y'okusikiriza abantu music gwe bakuba mu kiseera ekyo yeyavaamu ekigambo ekidandali. Ne bw'obadde ovuga boda ne bagibba noddayo wakojjaawo agamba nti kati sikyalina $3 million za kuwa naye osobola okunayo ka studio ak'emitwalo 15 naawo n'ofuuka omuyimbi. Ennaku zino omuyimbi kufuuka. Omulembe kati gukyuse nti oba olina okuba okusinziira ku ani golowooza akuwuliriza essaawa eyo era ani golowooza ayinza okuba nga anyumirwa oluyimba olwo olufaanaganako bwe rutyo. Mu 2000 n'emyaka egizzeeko Uganda yafuna ekintabuli kya music kubanga n'abakuba kadongo kamu eyali akwata ennyo ku bantu batandika okukyusa mu nkuba ennyimba zaabwe zisobole okutuuka ku leediyo ezettanirwa abavubuka n'ebiduula. Music ow'ekika kya dancehall oba w'omazina R&B oba rhythms and blues ne afrobeat yayongera okukula nga abayimbi olwo batunuulira akatale akasukka ku Uganda. Bangi abasobodde okusukka ku Uganda wadde kikyali kizibu okutunda abayimbi ba Uganda ku katale ak'ensi yonna. Sijja kumentioninga kuba abayimbi bayinza okuntwala obuyo kasita n'onnyo omulama ky'ekitunda nti kino ntye ng'agezaako bwakibembeka n'ensonga eziriwo ng'afuna ne vidiyo nga ze mukwata eza tiya gas n'ebirala ng'ateeka mu vidiyo ng'etunda. But mu kuyimba oli muntu aba alina kuleeta creativity ye kiki osobola creating out of the blue. Niye bino biri nti ekiriwo balimba ekiriwo era nekigenda ekiriwo naye bo bayimba ng'ekirijja n'ekiribeerawo oba n'ekivuddeko bwatu makati awo bwekityo ekireetedde baddani mugulu kubanga bo bakyali ku maapu Sebatta bani butukyabajjuka bafire utayi bongo utayi nayimba n'owulira ng'ogamba okyakijjukira. Ekimalamu abamanyi okuyimba amaanyi kwe kuba nti abatamanyi kuyimba bamanyi okweranga mu bantu oluusi ekiyitibwa showbiz. Bano kampuni ez'amaanyi ezayingira mu by'okuyimba beziwa ssente okukola ebivvulu n'okutongoza ennyimba zaabwe oba album launch. Abayimbi b'edda baafuna ssente wadde nga tezaali nkumu ng'abalunu ze bafuna. Radio ne TV zibeerawo ku nnyimba empya ekisobola okwongera abayimbi baakaakati ssente wadde nga abasinga okusinziira ku bize bibaawo tebannayagala kwekolamu mulimu gwa kibiina ekikuuma ebiyiiye byabwe. So ng'ekyo bwe kibaawo buli radio, TV, woteeri, taxi, ennyonyi oba yenna akozesa music aba alina okumusasulira. Music wa Uganda omuli ow'eddiini oba gospel avudde wala wadde nga tannaba kufuna kimugatta kyawamu. Ennyimba eziva mu nsi za Africa endala nga South Africa oba amawanga agali mu mambuka ga Africa bwe zikubwa omuntu ayanguyirwa okuzaawula ku ndala ekitali ku nnyimba eziva mu Uganda abasinga ze bakola nga batunulira akatale ka Uganda kokka. Munna singe mero kuoma